sente ziva mu gavumenti mbuyiko yinange sente sumbu FDC ziva mu gavumenti ate ne mu gavumenti namwe mulimu abakuba mbuyiko yinange bate bamwagalira ko ddala mu family mbuyiko yinange wajja kuwasa mukazi otwalira obwa kati kyo ati gavumenti erwana na gavumenti mu FDC factions zirwanagana abakubagana mu FDC tebali mu FDC nkugamba nti muka Bobi Wine yagenda ekiro n'asinkana ab'NRM Museveni yali abasindise oba bamupepeta bamupepete yali agendereyo ekiro Bobi Wine can you allow your wife to go ntasomeyo sente mukalubongo yafuna milioni 4.5 yagenda kiro oba naye bamupepeta bamupepete naye wagamba nti sente bazigaana muka Bobi Wine yagaana muka Bobi Wine yagaana sente n'agamba yayagala bwa first lady yagenda ekiro oba bamupepeta bamupepete ng'ekiruma Bobi Wine lwakyo omuzigo ogulinaanya omuliro n'agenda ekiro agenda ekiro kaka yasinkana representative wa Museveni no mbuyiko yinange kakati bano ekibakoze obubi nti instead of uniting first family election tuli ku muhoozi inspector over the niba banyo mbuyiko yinange tayinza kukkiriza mbuyiko yinange kakati mbuyiko yinange yabaleetedde obuzibu. The first choice must come from the first family. The second choice must come from their political party, a person to be marketed. Or a current president can market an opposition leader. Okay. Hey, kakati bane ekibakoze obubi, we are moving towards a dangerous situation. Bobi Wine ayina media nayenga kate sovu mbuyiko yinange era yateekamu abamonita sente yakolaki baali bakuba mukozi nga mbuyiko yinange byabiteekamu kakati if the first family has disagreed on who should be president ate nga bino byonna kati omuntu akwatidde president yennamyalo amazaitova ku main yes otherwise nennamyalo baali bagenda kumuwamba nga batutteyo kalwebamba yabaali bamulwanisa kali ng'akakajjo ke kalwebamba with the chairman ajati namyalo baali bamulwanisa era kambuyiko yinange kalwebamba kambuyiko yinange kakati kankubuulire nga tumaliriza yes kakati mugenze mu situation gye mutasobola one omulamuzi yabadde teeza kujja mugiso awuliriza emisango gy'omugiso ne balinnya mmotoka ne beeyagala bambuyiko yinange okudya balukwago ne babagamba mugende mutukuze byono nti Birigwa yasooka kubeera anti-Lukwago faction yali tabaagala balukwago yafunye Birigwa mukukubira n'atuula ku ttaka Secretary General FDC chairman wa FDC Birigwa kati ali neba honorable Lukwago nakuba banandala n'entwe zaabwe if the speaker rejected the changes concerning honorable Semujo kana kasajja kana kema okota nogera ekyo kaita nokulya embizi zaako ekifo kya munno omusiramu n'omuganda munno ekirwanira kati kaswadde kalidde embizi kati speaker Anita Amongi yagaana obbakyusa. What does it mean? It means what you did is not legally backed. Tekiri mateeka kakati bo bano nondola mafabi n'omutwe gwe teyachallenging power za speaker muzeyi kakati bo bano baona libose mujubo kye bakoze kiri mateeka ogoba bano. Yes, is not legal kubanga n'omulamuzi omugisu omumasaba yakadde okusanyusa bamasaba banne yagambye temusobola kutuusa delegation conference. Why? Waliwo omusango ogw'abawaabire ogwenda okubeera keriyali bwe ginaaba 10 n'agenda n'amawiiki ge basoma ki? How long does it take to file another case? Should the party be held at standstill because they are cases? Omulamuzi n'amawiiki ge bano abasajja kye baakoze kyadde kimu. Omulamuzi yaligambye there was an earlier delegation conference that elected new office bearers. If you want challenge the other chief delegation conference n'amawiiki ge kuba bakubira amasimu ate teyagambye who should hold a legal delegation conference ani alina obuyinza obwo yaliga secretary general n'amawiiki ge
n'amawigi ge kakati n'amawigi ge ekyogamba nti n'aleka Birigwa nga asobola yadisqualifies Birigwa kubanga bano bano bakuba mbuyiko yinange gavumenti yemu bakuba mbuyiko yinange bakuba mbuyiko yinange kakati today omuganda n'ali ekifo. Let me tell you, Kampala mukadde is the legalized section by government. Bayita mufuti gwe bayita ani mubaji ne supreme mufuti ani asenze ekitiibwa mugenyi kyo w'amaanyi atagenda Kibuli tewali bonna bagenda ekibuli. Yes, to be recognized by government legally and to have people support nga Kibuli nti kati ba Lukwago ho ogenda okulaba Lukwago bw'alambula emizikiti anti president ye interim president kati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ne bwagenda kati muzikiti gwawa bamwaniriza omusiraamu bamulabako abali mayininga the past of Idi Amin ate abasiraamu balina solidarity in many cases tewali musiraamu atajja kuwa Lukwago kalu lindako muzeyi kakati engeri Honorable Lukwago Elias Janti kati ya president we FDC emotoka basukuma ya Lukwago omukulembeze we FDC bameya banne bamuyite alambule emizikiti the mulamuzi did not look at this. To the question yali bagambye, you had an area delegates conference that brought in new office bearers challenge, like the speaker challenged them. Nga bajjako ba Honorable Semoju mu parliament speaker n'abigoba bambu yiko yinange mbuyiko yinange takyasobola kuba bano ba Nandala mafabi sente ate Besigye yabakuba n'abagamba sente zava mu Bank of Uganda ng'ennamba za State House ennamba ezaali ku sente za State House si za Bank of Uganda zava mu Bank of Uganda nga specifically ziragawa Besigye yali mugezi nabaga nti essaawa muzeyi sooka olindeko Bank of Uganda sente zali mu FDC yali eziweereza State House nezesanga mu FDC nebazeeterewa ewa gundi bamukwate ani oyo salamu so no kiita Besigye kazina lyeffere ddungi nnyo yazibagobya what if nga gavumenti ba intelligence bajja bazigoba ne bagoba nti bakwatidde sente eza State House mu maka ga Besigye ebyo Nandala yabikola Nandala talina bwongo kano Besigye naye sente yazibuuka mangu nabamuzizzeeyo you how government operates muzeyi sijja kusuka wano politics mungi sente zonna ezo sente wamma sente namba zazo zibeera zeegoberera kubanga kakati olaba emu 2 3 sente zizo zeegoberera ennamba eno ati mwabazijja mu banka mwabazijja mu zibando mu banka kano Besigye yali azimanyi nti bwe tuba tugenda okukwata abantu tuyinza okuba nti sente bazijje mu State House money found in the Besigye's house singa talina wanyi ebyo bigamba Nandala mafabi namuliyati oba kano Besigye naye n'abayinfoma mu gavumenti abamugaa sente ze tuzikwata ku za State House wamagye finally mbabuulira gundi ali injured Bobi Wine ebintu bye yavumye muhoozi ne president nani ebya tribalism bono bamonito n'obuwakibo mugamba mbwa n'obubabukedde tribalism isn't tribalism kuvuma bantu abalina power oba si kuvuma abiddemu kabwe yabyogedde kakati what is going to happen Lukwago ne Kizza Besigye bagenda kufumula enfuufu why bategedde nti waliwo a large percentage of Ugandans eyagala change ebadde genda ewaani do they want Bobi Wine yabazaala oba balina cause anybody nga abagenderamu bagenda naye kakati the police must prepare for battle for Honorable Lukwago ne Besigye nabo bagenda kutandika bafumule enfuufu wano nga ne Bobi Wine ne afuumula Bobi Wine is injured now naye yagala okuvaayo n'omutwe gwe naye ng'ebyo byonna mbwiko inange yabireese ane muzeyi ebigambo Bobi Wine byayogera kale byali bibi byali biyawula mu mawanga si kwawula mu mawanga sectarianism nedda kwali kuvuma eyo muba
amagezi ago mbuyiko yinanga olabika yamuwa sente avumejjeno kubanga obujinga bwabwe buli bwe buti. How can you buy a new Gomez for your wife on Christmas? Gwotagenda kutuula naye bo balowooza mbu sente. You eliminate leaders, but you are going to get a headless revolution. Ofuna omuyoyo awedde emirimu nga kkuni. Amanyi nti Chief Justice yayambako gavumenti n'ateesa n'abayekera n'abeera looya waabwe. Okay, tetugenda kusookawo wano mubadde balabi balungi ebibala bya mbuyiko yinange ate ffe batugamba by'obufuzi tikasa mu gavumenti mujjamu pulezidenti kwatasobola kukwata kebeeyizi Museveni tayinza kukwata ku mbuyiko yinange ye Museveni alowooza appeasement kamuwe ekiro kamu could Hitler have been appeased? Can you appease mbuyiko yinange kale nze bakulembeze ba Afrika nga beekoze byo ate gundi Sirasi Emperor Sirasi wa Ethiopia yatambulanga n'ekibwa ekito ku mabega ne mu conferences nga tekiboggola mpologoma ya Yuda Emperor Sirasi wa Ethiopia yatambulanga n'embwa ku kibegabega ekibwa ekito naye nga teboggola mu conference ya African Union era Muteesa yagendayo n'amalayo emyezi 6 bamutraininga mu mpologoma n'agireeta nawe emmengo empologoma ya Muteesa kabaka Muteesa obugwako gwa gavana bwali mwenge embwa agirakira nekola mwezi empologoma bagijja Ethiopia yaggulawo yatomera akaji yali eri abaana ba Nasale omuzungu n'agiko Muteesa bamujja Makerere nga asoma history n'agikuba amasasi n'agitta era olwamulaba n'ebwama bwe naye ng'obusirusiru obuli emmengo obugwako gwagwembwa kabaka alinya ku ngobwati ekigo kiri oba empologoma kyebasanyalasa ogiraba bwetunula ogiraba empologoma abalangira baba n'amaanyi ne bubeerawo obuwumba tuutu obufungula empologoma ya kabaka Muteesa bwe yafa yali eri abaana ba Nasala omuzungu n'agitta bayita Muteesa Makerere n'agikuba amasasi kabaka Muteesa yagitta anti olwamulaba n'ebwama yagenda bagimutrainingire up to today erwali olubiri lwa Sirasi empologoma mweziri kale abaganda ne bagisanyalaza yagenda nga mu Ethiopia when I was kakamba nenyemu ng'asula omwo mu lubiri omuli empologoma President Museveni mwe yasulanga omuli empologoma ezo mu lubiri lwa Emperor Sirasi Lion of Judah kakati ne batamu Kamuzibanda ate nga yabakolera generation ejja Kamuzibanda anti baga nti emmere gyali wadde abantu agiwa mpologoma ze kyekyamutisa kakati revolutionaries kati Kamuzibanda omukazi bamugamba tuteekewo omuntu omulala omusajja ali Sinayiro Kamuzibanda yagenda mu parliament abuuza bannaye mukwano gwange yabeera ngaawo yalagawa ng'amaze emyaka 10 ng'afudde mu parliament y'eggwanga Kamuzibanda this man is Sinayiro katajabe maama Kazamira yamulemezaako kuba president agende mu kalulu bamukubirayo bakiri mu luzina abawangu. Why members of the first family what are the catchment areas of a leader succession battle in a political party? If you ngatoyina batadongo toyina batango toyina baba brain nti tululi ya Chama cha Mapinduzi Nyerere yalina abasajja baabo Edward Sokoine ne Ahmad Salim Ahmad yali Secretary General African Union basajja ba Nyerere be bamanyi socialism uli yafiirayo politically Salim Ahmad Salim Edward Sokoine n'afiira mu accident Sokoine era ina Sokoine university kale nga tumaliriza muzeyi ketumalirize ku byawana e Uganda FDC katugirekawa nti kikimu ono yabatabula sente ziva mu gavumenti mbuyiko yinange sente sumbu FDC ziva mu gavumenti ate ne mu gavumenti na mulimu abambuyiko yinange bate bamwagalira ko ddala mu family mbuyiko yinange wajja kuwasa mukazi otwalino bwa kati kyo ati gavumenti erwana na gavumenti mu FDC factions zirwana kana abakubagana mu FDC tebali mu FDC nkugamba nti muka Bobi Wine yagenda ekiro n'asinkana abeena Museveni yali abasindise oba bamupepete yali agendereyo ekiro Bobi Wine kani you allow your wife to go and assume you sente
Mukalongo yafuna milioni 405 yagenda kiro oba naye bamupepeta bamupepete naye wagamba nti sente baazigana mukabobu eri yagaana mukabobu eni yagaana sente n'agamba yayagala bwa first lady yagenda yekiro oba bamupepeta bamupepete ng'ekyekiruma Bobi Wine lwaki omuzigo ogulinanya omuliro n'agenda ekiro agenda ekiro kaka yasinkana representative wa Museveni no mbuyiko yinange kakati bano ekibakoze obubi nti instead of uniting first family election tuli ku muhoozi ensibakite over the niba nnyo mbuyiko yinange tayinza kukkiriza mbuyiko yinange kakati mbuyiko yinange yabaleetedde obuzibu. The first choice must come from the first family. The second choice must come from their political party, a person to be marketed. Or a current president can market an opposition leader. Okay. Hey, kakati bane ekibakoze obubi, we are moving towards a dangerous situation. Bobi Wine ayina media nayenga kate sovu mbuyiko yinange era yateekamu abamonita sente yakolaki baali bakuba mukozi nga mbuyiko yinange byabiteekamu kakati if the first family has disagreed who should be president ate nga bino byonna kati omuntu akwatidde president yennamyala wamazayitova ku main yes otherwise nennamyalo baali bagenda kumuwamba nga batutteyo kalwebamba yabaali bamulwanisa kali ngaakakajjo ke kalwebamba with the chairman ajati namyalo baali bamulwanisa era kambuyiko yinange kalwebamba kambuyiko yinange kakati kankubuulire nga tumaliriza yes kakati mugenze mu situation gye mutasobola one omulamuzi yabadde teeza kujja mugiso awuliriza emisango gy'omugiso ne balinnya mmotoka ne beeyagala abakubambuyiko yinange okudda balukwago ne babagamba mugende mutukuze byono nti Birigwa yasooka kubeera anti Lukwago faction yali tabaagala balukwago yafunye Birigwa mukukubira n'atuula ku ttaka secretary general FDC chairman wa FDC Birigwa kati ali neba honorable Lukwago nakuba banandala n'entwe zaabwe. If the speaker rejected the changes concerning honorable Semuju kana kasajja kana kema okota nogera ekyo kaita nokulya embizi zaako ekifo kya munno omusiramu n'omuganda munno ekirwanira kati kaswadde kalidde embizi kati speaker Anita Amongi yagaana obbakyusa. What does it mean? It means what you did is not legally backed. Tekiri mateeka kakati bo bano nondola mafabi n'omutwe gwe teyachallenging power za speaker muzeyi kakati bo bano baona lebo Semuju kye bakoze kiri mateeka ogoba bano. Yes is not legal kubanga n'omulamuzi omugisu omumasaba yakadde okusanyusa bamasaba banne yagambye temusobola kutuusa delegation conference. Why? Waliwo omusango gw'abawaabira ogwenda okubeera keriyali bwe ginaaba 10 n'agenda n'amawiiki ge basoma ki. How long does it take to file another case? Should the party be held at standstill because they are cases omulamuzi n'amawiiki ge bano abasajja kye baakoze kyadde kimu omulamuzi yaligambye there was an earlier delegation conference that elected new office bearers. If you want challenge the other chief delegation conference n'amawiiki ge kuba bakubira amasimu ate teyagambye who should hold a legal delegation conference ani alina obuyinza obwo yaligayo secretary general waali n'amawiiki ge kakati n'amawiiki ge ekyogamba nti n'aleka Birigwa nga asobola yadisqualifize Birigwa kubanga bano bakuba mbuyiko yinange gavumenti yemu bakuba mbuyiko yinange kakati today omuganda n'ali ekifo. Let me tell you, Kampala mukadde is the legalized section by government bayita mufuti gwe bayita ani mubaje ne supreme mufuti ani asinze ekitiibwa
mugenyi kyo w'amaanyi atagenda Kibuli. Tewali bonna bagenda ekibuli. Yes. To be recognized by government legally and to have people support. Nga Kibuli. Nti kati ba Lukwago. Ho. Ogenda okulaba Lukwago bw'alambula emizikiti. Anti president. Ye interim president ka. Allahu akbar. Allah. Ne bwagenda kati muzikiti gwawa. Bamwaniriza. Omusiraamu bamulabako abali mayininga the past of Idi Amin. Ate abasiraamu balina solidarity. In many cases, tewali musiraamu atajja kuwa Lukwago kale. Linda ko muzeyi kakati engeri Honorable Lukwago Elias Janti kati ya president we FDC. Ye motoka basukuma ya Lukwago. Omukulembeze we FDC. Bameya banne bamuyite. Alambule emizikiti. The Mulamuzi did not look at this. To the question yali bagambye, you had an earlier delegates conference that brought in a new office bearers challenge. Like the speaker challenged them. Nga bajjako ba Honorable Semoju mu parliament. Ate kati speaker n'abigoba. Bambu yiko yinange.